Okulamaga kw'omulundi guno essaza lya Lugazi lye ligenda okukulemberamu okulamaga e Namugongo ku ludda lw'Abakatoliki. Olw'okuba nti be bali mu mitambo gy'omukolo guno buli kimu kiba kivunaanyizibwa ku bo. Kati nga kwaya eyimba wabeerawo abanyanyagiza ebivuga bamu basobole okunyumirwa n'okuyingiza mu mwoyo nga bano ku mulundi guno bagenda kubeera ba bbandi. Abalondeddwa ye bbandi ya Brass Band okuva ku St. Karoli Lwanga Embiko. Bano we tubatuukiddeko nga bali mu kwegezaamu okuwa kamalirizo okukakasa nti buli kimu kitambula nga bwe kyateekeddwateekeddwa. Ng'oggyeko okuba n'ebyuma eby'enjawulo, bano bawerera ddala 50 nga buli omu akutte ekivuga kye kyakuguseemu ng'akakasa buli mulamazi waali ajja kuleka amunyonyeza mutwe. Abasinga ku bano baana b'amasomero abakungaanyiziddwa mu paalishi y'Embiko. Batubuulidde nga bwe beegezezza mu buli luyimba olugenda okuyimbibwa ku lunaku mulindwa. Ezo ennyimba ze muwulira mu background olwo oluyimba lwa procession lwe lugenda okuleeta bakiraaje okuva ku shrine paka ku kayanja, era tugenda kuba mu misa yonna tugenda kuba ennyimba zonna. Ku ludda olulala bwana mukulu w'ekigo kino atubuulidde nga nabo akaseera kano bwe bafuna abalamazi ab'enjawulo. Last year twalina abalamazi almost 1,000. Kati sofa twakafunako nga 15, enkya tusuubirayo 3, olunaku olunaddako tusuubira nga 2,000. Ono atubuulidde engeri gye baanirizamu abalamazi nga kw'otadde n'okubawa ekyokulya n'aw'okusula. Tubawa emmere tufumba, era abakristu bennyini bekolamu komiti abanaafumba, abanaaniriza, abanaregisteringa abalamazi, then ne tubawaako accommodation nayo, and then ne service endala gye tubawa y'abasawo. Abalamazi abasinga abava mu buvanjuba bw'eggwanga olusala omugga Kiyira bakungaanira ku kigo kino ekya Karoli Lwanga.